Hello. Omulabe wange wa YouTube nkwaniriza leera ate njukira nti nonze mbeera yonna nkuyeyiza tute ku kino tute ku kiri ate njagalira tuddeyo ku bakyala naddala ffe abakyala abazadde abannakazadde oli lubuto tonnazaala oba oteekateeka kuzaala mwana so njagala omanye bino ndesse omukyala neera omusawo wange mwita musawo wange kubanga yamanye ebyange mukyala Aisha era ngono mukugu senior midwife mu tegeka ey'abakyala okuzaala amu n'okwerabirira ng'oli lubuto. Aisha, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana gy'obulidde? Alhamdulillah nga gye tuli fine. Okay. So olunaku olwaliro njagala twogereko ku ngeri y'omukyala. Omukyala ali olubuto. Omukyala ali olubuto. Ddi we yabadde bakansogera kino kyakiviirako omukyala okufiira mu ssanya oluusi n'omwana okufiira munda. Kakati muli ensangi zino yazadde omwana ng'omwana afudde. Oyabuuza ki ekyabadde omwana yadde akwa bulungi nnyo bageza okuddamu omukebera ng'omwana amufiiridde munda n'amusindika mu mwana mufu. Kyakiviirako ensonga eyo. So kati Ruth weebale nnyo okunkyazaako mu kutugwo. Tusuubira nti abalabi baffe abalungi batulaba. So naye nga kati Ruth ebyo ebintu by'oyogedde biri bibiri. Omwana ofiira munda tukiyita fetal death. Okay. Omwana bw'aba akyali mu lubuto tumuyita fetus. Bwe tumala omuzaala n'afuuka baby. So kati ne tuba ne maternal death. Maternal death kitegeeza nti omukyala afudde ng'ali lubuto oba afudde ng'amaliriza okuzaala nga wakayitawo essaawa 48 z'ennaku 2 kye tuyita maternal death. So kati bw'okireese ogambye nti ki ekisinga okutta omukyala ng'ali lubuto? Kuba omukyala bw'afa definitely bw'afa ng'ali lubuto n'omwana afa. Oxygen aba talina. Yes. Amala kyasobola ekinene okumala ddakiika 5. Nga mumusala speed awo. That's if akuze. Kuba olubuto luno nalwo tulwawulamu. Olubuto tusinga lubalira mu weeks. Senga lutuuka 28 weeks, those are 7 months. Ruth tugamba nti kati olubuto lukuze. Era omwana bw'afa oba bw'avaamu tumuziika tugamba mwana mukulu. Then bw'aba below 28 weeks, meaning that is an abortion. Oba mu layman's language tuyita miscarriage. Tugamba olubuto lukoze eki lwavuddemu. Naye nga tulaba nti ebisinga okutta omukyala w'olubuto Nambemu era etekenga 70% is the bleeding. Eva kuchita hemorrhage. Kati bleeding eno kwe kuvaamu omusaayi mukyala ng'ali lubuto. Kakati bingi era ebikireeta waliwo okuvaamu omusaayi ng'okyali lubuto kye tuyita APH. Antepartum hemorrhage. Ovaamu omusaayi guno ng'agenda mu nsonga oba ng'olina obuvune. Ng'olina obuvune. Walina okubaawo omukyala Ruth the moment you conceive kasita ofuna olubuto bwe pa toyina kuvaamu musaayi. Okuleka akatono ako ke tuyita implantational bleeding. Naye olubuto bwe lumala okukwatayo bulungi toyina kuddamu kulaba musaayi. Senga olaba omusaayi ako kabonero nti waliwo obuzibu. Kati wali ku bleeding tujawulamu nti waliwo antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage kwe ku bleeding nga tonnazaala ng'omwana akyali munda. Ekisookera ddala placenta previa. Ekitanyi okuimplantinga mu maaso ne kituula ku mumwa gwa nnabaana kuba tulaba ekitanyi oba placenta ye mwana ow'emabega. Ideally kirina kuba posteriorly, kirina kuba mabega. Naye senga kimplantinga ku mumwa gwa nnabaana meaning kigenda gunyigiriza nga bwe gweggula. Exactly. Kyova senga tuzuula placenta previa tukuteeka ku bed rest. Ne tukuwa n'eddagala ne tulaba ng'olubuto lusobola okukola ki okubaamu naye ng'ebiseera ebisinga luvaamu. Meaning tuluzinze omwana ate naawe maama osobola ofiiramu. Kati bwe tumalayo antepartum hemorrhage tulina kye tuyita PPH. Postpartum hemorrhage. Nga bw'olaba post is after delivery. Tulinawo primary ne secondary. Kati Ruth senga omaze okuzaala bulungi no bleeding, that is PPH. Eyo yesingira ddala okutta abakyala nga bamaze okuzaala. Kati bleeding eyo erimu naye ebintu bina ebigireeta. Twabifunza kale mu kukiyiga obulungi kuba tulina ate abayizi abato be tusomesa so ne tugamba nti they are 40s. 40s ezo tulina toni. Toni uterine atony. N'abaana n'agaana ocontractinga. Ruth ojja ku bleedinga. Ekyo kye bayita ekyoka. Naye kiva ku kyo onabaana n'agaana okugira. Ebiseera ebisinga ziba clotting factors zo. Oba nga n'abaana yayuliseeko.
n'ofuna uterine rupture nga ntono nga tetunnagizuula naye kati bwe tulaba nti Ruth bleeding nga twongera okunoonyereza bleeding eno evaawa then mwezo timulimu trauma oyulise okunjubusa oba twakwadde episiotomy jjukira mu kuyulika naffe okusala waliwo kwe kupasula then teya omwana akuyozeza like wano Ruth ng'omutwe gujja wabeerawo gaping oleeguuka so you can either get a tear n'oyulika omwana n'akuyuza oba nze nendaba nga Ruth n'agenda kuyulika bubi kamutaase muwe episiotomy n'enkupasula ate episiotomy na nnyangu ya kutunga jjukira tupasudde mulimu obusuwa kati obusuwa obwo bujja kontinuinga bubulizinga paka ng'omaze ofuna apex tyayulise kuvaawa wa akayulise wekatandikira tukiyita apex then n'omutunga so bw'otosuula wentandikidde kuyulika ajja kubleedinga paka kufa yes kati Ruth ayinza obba ayulise bw'ati gwe n'otandikira wano ka apex okalese wansi kakyafuuwa era ogenda okulaba ng'ate omuzzeemu so kikiviirako abakyala okufa nga bannakawere eyo fresh nakawere oyo tuli ku primary hemorrhage bleedinga mu ssaawa ezo ezisooka mu ssaawa 5 ezisooka ng'olunaku terunnaziba kati bleeding eyo bwe tumala okulaba trauma then tulina tissue kati waliwo okumala okuzaala omwana ow'emabega oba placenta n'abeera retained kiwuliddeko n'agaana okuvaayo nalaba omuntu gwafuisa ne mu ccupa oba kolola nabaana aveeyo omwana w'emabega aveeyo kati olumu placenta eno ebeera abnormally implanted kye tuyita placental accreta placenta eyo ekigiviirako sigalayo ebiseera ebimu eba implantinze mu bisenge ddala kyetuyita placenta accreta ng'eri muli meaning ekigenda gitwalira kubanga wano omala okuzaala Ruth tulina signs zetulaba nti ekitanyi kiseparatinze oleeta omusaayi bw'ogezaako sikakodi tedda mabega it doesn't recede back nomanya nti ekitanyi kikoze eki kiseparatinze so kati wali bwe kiba tekina separatinga meaning kya implantinga munda kiremeddeyo meaning ojja teekako heavy duty gloves ezikoma muno okole manual extraction anti nkwambazaamu omukono gwange gwonna ndabe nga nkisika ne sometimes ate ne kigaana so you end up being taken to theatre jjukira awo wonna obleedinga so bwe watabeerawo quick management ng'ofiiraawo nga tufiirwa kuba kati tulaba statistics ya Uganda egamba nti mu mitwalo 10 yes 100,000 mothers are giving a birth 500 die just like that ate baby olukyo kimuviirako okufiira munda mu lubuto okufiira munda kati era placenta era previa sege kitali kiba maaso na bleedinga jukira omwana kikola kimusika yes olumu prolonged labor Ruth wanywedde ebidagala ebiganda bikuletedde ebisa before time abantu tulaba kye balina okumanya nti labor is a natural process eyina obudde bwayo kubaka tulaba nti Ruth omukyala atandika okuzaala at least atwala 12 to 18 hours ngali mu bulumi labor weina okubeera teweza lunaku olunaku lulimu 24 hours olumanyi Aisha bannange oddugamba omuntu okubeera mu labor kati okuva ku 12 paka ku 18 tusuubira nti olina okuba nga ozadde bw'oba tozadde something is wrong either oli obstructed waliwo ekiganyo omwana okukka oba ebisa tebimala naye ate omukyala ajja nga anywedde herbs ng'alina abnormal contractions jjukira abnormal contractions ezo tezireeta ku kweggula kwamma gwa nabaana ebisa biba bingi nnyo naye nga nabaana teyeggula because it's not yet its time to open so ekivaamu omwana akoowa afuna fetal distress ng'afiira munda so kitegeeza nti omuntu yalibadde aba agenda mu ddwaliro ddala erina ebikozesebwa ebiri ku mulembe ebikozesebwa n'okugenda fantineeto n'obeera ng'ofuna eddagala fayini abo ba TB eriyo abalungi kuba ne gavumenti evuddeyo n'ebasupportinga mweno era ya HIV traditional birth attendants bawolerwa eriyo abalungi ate kati era tulaba nti Ruth ekisinza okutenya abakyala mu mweno stage y'okuzaala waliwo kye tuyita delays. There are 3 ebirwisa kale ebicontributize ku bakyala okufa waliwo delaying in decision making Ruth bleedinga naye ogamba nja kugenda enkya omusaayi si mungi kanindeko omwami ampe ssente odelayinga kumbe bleeding yeyongera
then delay to reach a healthy facility. Kati Ruth obeera Mityana. Mityana bwansi eyo okutuuka health center wagenda kutwalira ng'oba essaawa 3 otuuka wali ku ddwaliro ate bw'onootuuka omuzaalisa waawo being it's a health center 2 oba 3 ajja bw'anaalaba blood jaga sikusobola genda mu ddwaliro eddene olwo lonna omukyala adireyinga ate olumu atuuse era delay to take a decision by the health workers. Kati otutuuseeko ffe bleeding twakagiraba netugamba asooka abeerewoko oba tusanze tulina emergency olwo ezo zonna delays zibwisa nekivaamu omukyala oyo akola ki bombi n'omwana. Then ekirala ekitta omukyala pressure. Pressure ya bulijjo entunnunsi naye pressure ya bulijjo waliwo kye tuyita pregnancy induced hypertension gye tuyita pre-eclampsia gye nagambako one time terina ebintu bimeka bisatu. Ruth ozimbye ebigere pressure ye eri waggulu tukebedde omusulo mulimu proteins kye tuyita proteinuria eyo embeera nayo mbi omama okutereera nga tumaze okugyamu omwana anti bwe bubonero ojja bufuna ng'ogenze mu antenatal ne tukola health education nti maama bw'olaba ebigere bizimbye owulira entunnunsi ziri abunomo jangu mu ddwaliro naye ogenda osanga omukyala nga atambula nga ayina ekiyovu nga n'ekigero kiteekamu botethaamu ne waleeta ekinnya meaning eyo pitting odima ogenda okebera pressure nga ne pressure eri waggulu jjukira pressure bw'eba waggulu meaning omutima gukozesa amaanyi mangi okupampinga omusaayi jjukira baby ono alina koodi eno eriko vessels erina vein emu ne arteries 2 ate tumanyi vein ejja omusaayi omulungi negutwala ku baby ng'emaze okugusunsula then artery nejja ebikyafu ku baby nebitwala ku maama nebifulumya so kati bwe bibanga nabo bipampinga nnyo bigenda kukosa n'omwana n'omwana ogenda okukola fetal heart rate nga kivaamu nga kakoowa nga kafa ogenda okulaba kakupamidde ne munda otandika okuvaamu ebintu ebiringa popo so kati ebyo byebisinga okutta abakyala ne infections kati bwemanga ndi lubuto bikibwaniro kibwe nalabiddeko kati omanya kati ndi mu buzibu nga ndi lubuto webale nnyo kati Ruth byosinga tuziyita danger signs in pregnancy ekisooka musaayi Ruth kasitolaba omusaayi omukyala w'olubuto talina bleeding kasitolaba omusaayi gende wa musawo akuli okumpi musawo yakuli okumpi alina okurefaringa mu sikaani tulabe where the bleeding is coming from bw'aba takusobola please abasawo mu referring tuyina referral system from health center 1 to 2 from 2 to 3 or referring at a higher level so kati bwe tumala okuzuula ki ekikulu ekireetera bleeding then we manage you accordingly naye eriyo linaalaba omusaayi n'atuula so kati okulaba abnormal vaginal bleeding discharge ovaamu amazzi gawunya bubi makyafu ga brown ng'oli lubuto weebuuze brown yo naavaawa ayinza okuba omwana afudde ng'atandika okufulumya atandise n'okuyubukako ekiribaliba ekiriba ekyo ne kyegatta mu vaginal fluids n'ofulumya that brownish color so nolaba nti akakabonero nako bw'okalaba genda mu ddwaliro abasawo bo bateekenge action nti kino na kino kiva kuno then Ruth ekirala akabonero nti oli lubuto naye ofunye acute abdomen Ruth olubuto buluma tutudde wano oli lubuto gamba Aisha sikyasobola kuvaawo tugenda okulaba otuuyana okawansi awo meaning mu lubuto mulimu obuzibu either ekyenda kyesibye oba ofunye appendicitis ka appendix kaka akakula nga nkokonkulu akasengejja obuyinja ketaga kujjamu oli lubuto jjukira we don't do a laparoscopy kwe kugula olubuto omukyala ali lubuto naye kati embeera eyezaawo meaning bw'otuula kagenda ku rupturinga oba intestinal obstruction ekyenda kigenda kwesiba olubuto lweyongera okuzimba jjukira yo pregnant omwana afiiremu okiraba so okuluma omutwe nga gukuleetera n'ekifu ku maaso meaning pressure ekoze eki eshutinze akabonero akalala akakyamu ennyo koyina okureportinga amangu senga oba tokyawulira mwana we ng'asamba kuba Ruth bw'omala ofuna olubuto olusooka bisulo
ng'ekisulo ekikuyita ku liiso buba busulosulo then gyagenda okukoma nga akula atandika obuwulira we yekyusa olumu bw'omuyimbira naye ogenda okulaba nga takikwekesa nnyo. Yes, Ruth taata ne bw'aba ayimbira omwana ono bw'anaazaalibwa eddoboozi eryabutereka. Yes, kyova olaba abaami abali very supportive bwe batuuka okuzaala omwana ono ayina engeri gya bondinga ne taata agenda okwogera ng'eddoboozi libadde limuyita ng'aliwulira. It's not new to her or him. Ogenda okulaba ayina taata bw'amukwata ng'asirika because eddoboozi eryabadde aliwulira mu lubuto. So omukyala bw'oba tokyawulira mwana oyo nga asamba oba yeekyusa ddukirawo mangu. Walina okubaawo obuzibu then ogenda omusawo ffe tumanye engeri gye tukihandolingamu. Kati olwekyo notyoga tumanyi engeri mukihandolingamu singa omuntu abadde akwetaaze akufuna atya. Kakati Ruth nze Aisha n'abakirisa makula nkolera Ntebe Hospital. Ntebe Hospital currently it's a COVID center. Grade B. Kati bagikyusa it's Ntebe Regional Referral Hospital. But tuli under Ministry of Health. Luli twali under Wakiso District. So eyo gye nkolera ku private maternity. Then nina ne clinic yange bagiyita Aisha Medical Center eri Mperere ku Kitezo Road. Ate teyina simu bwe mambuze ngira okubuuza. Essimu eyange eri 0704 73 16 35 oba 0775 519652. Mpola. 0775 519652 eya MTN. Naye gikubeko ng'olina ensonga ekwata ku byabulamu by'omukyalo okuzaala family planning naye ebyo nti Aisha njagala kusinkanako mu kagadeni. She's happy.